tutandise 2023 n'entalo ez'enjawulo 2024 n'entalo ez'enjawulo. Waliwo abalwana okujjako Museveni, abalala balwana okujjako Bobi Wine, abalala balina ebindo, abalala bagoba, abalala beetwalaganya, abalala beekubye, amannyo gawanguse, abalala bali mu fangoni. Noise mungi. Kino nkyogera buli kaseera. Baganda bange. Noise atambula mu nsi mungi. The world is full of noise. Naye tulabyeko abavubuka nga baamu gwe baakuba jjo ne bayiwa amannyo n'ebiiso n'ebiyindo abalowooza nti tebali kaddiwa. Tulina abavubuka nga pressure. Era naawe oli mukunda abawo ina emyaka 20 mwegi olowooza obulamu bukomaawo. Muganda wange nange nagirina kati nasatu muogo. N'ennyoko yaliko ku myaka 18 ng'atiba. Abasajja bonna bonna nga abaleka bayiwa malusu mbiseera ebyo kati bambi akuze. So lutalo abalanga bali mu ntalo okunonya school fees, kwevuma, kwewemula, ku byabufuzi biki kulwanyisa Museveni. Tuba n'olutalo ffe abaana ba Katonda. Naawe atannaba nalwo nsaba oyingira olutalo lw'okunoonya Katonda. Kubanga nkubuulira Katonda oyo mulabyeko nga mu bulamu bw'ensi eno abantu bonna bennina yabangasseeko n'ekana akatono kennina yakangasseeko. Olutalo olusooka kwe kukola obulungi. There is a very big war. Ate mu Bayibuli olutalo lubeera lumu wabula ennwana ziba 10. We have one war and 10 battles. Nina olutalo lumu lwe luno n'ennwana 5. Nemba n'olutalo wano n'ennwana 5. Kati nemba n'entalo 2 ne zivaamu ennwana 10. Olutalo olusooka kwe kukola obulungi. Abantu beevuma ku social media, oli akuvumira obwereere, oli akera n'akuvuma, oli akunyaga, oli akuwemula, oli akuwaayiriza, oli akubba, oli akuttira omuntu. Okukola obulungi, okukola obulungi mu Katonda. Kyokka Katonda alina mutabani wa muta Yesu Kristo. Era oyo atamukkirize gumaze omumusinga. Anti nze mbagambira wano mugenda kufa mu nsange mu ggulu. Abatakkirize Kristo bagenda bakubba emiggo. Nze kyenjogerako nkiinako obukakafu. Nze sigenda mu geyeena, sigenda kunywa mwenge, sigenda kusiriwala, sikoma wano. Ate nga nandibadde nkoma kubanga nakavuga emmotoka 5. Nkoze emirimu bangi osanga oli akuvuma ku social media. Kalaba akasirwa akaavu ako. Yinza okubeera omwavu naye ssente z'ofuna leero miliyoni nagifunanga buli wiiki nga nkyali wa bujingo alone nga sigaseeko comedy 215 nga nkyali ku soloti. Kati kitegeeza by'olimu twabiyitamu ki? Dda. Olutalo olusooka olw'okukola obulungi omuntu n'akuvuma n'otamuddira, omuntu n'akukyokoza n'omusiriikirira. Waliwo olutalo olw'okusaba. Baganda bange abantu baloga, abantu basaba. Gwe oba olondawo gy'okwata. Abantu baloga, abantu basaba, abantu basiiba, abantu banoonya Katonda, abantu bawaayo. Priesthood and kingdom. Abantu bakwata ssente zaabwe ne bazissa mu Katonda. Abantu bagaba. Ng'abensi bwayingira ebbaala n'asaasaanya ssente ne ku bantu batamanyi. Abantu bateeka ssente emirimu gya Katonda. Kati gweddeyo osinike ebinnyo okole by'oyagala obudde bwe butambula. Kubanga mumulowooza nti Museveni kye kizibu ky'ensi. Naye jjukira Bayibuli egamba nti mwegendereze kuba Sitaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Leero oli muwala muto amabeere gali bwe gati enkya gajja kugwa. Oli muvubuka muto olina amaanyi mangi enkya ojja kukaddiwa nga oli jjajja omusiru. Ofuuke nga bakojja omusiru ne baalumbuya abawemulira ku social media. Olutalo olw'okusoma ebyawandiikibwa. First Peter ambatwaleko mbyawandiikibwa nze mbatwala. Oli bw'aba asobola okujja bad bulaka n'awemulira ku social media nze lwaki sibatwalako mu Bayibuli nze ndi mulokole. First Peter chapter 2 egamba bweti nti kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abawera abaakajja bazaalibwe mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabatukuza okutuuka mu bulokovu. Obanga mwalega ku Mukama waffe bwali omulungi nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryagaanibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi. Genda osome Peter ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Bwetwogera ku bya Katonda ng'abantu batuvuma singa wano ndeese Bobi Wine Museveni singa bajjudde bali era no video tejja ttambula nja kuma abantu 10,000 ngana bambalabyeko kitunu kwabulidemu Yesu ejjinja eryaki
naye ojja kujjukira ebigambo bino nga bakusibya akaba. Dr. T yakugamba nze nkubuulira ndi musajja mulokole nakkiriza Kristo ate siri mutuukirivu nkyalina bye nnwana nabyo naye mbabuulira nze sigenda mu geyeena soonooneka sisiriwala Katonda ajja kunnyamba ne ku lunaku lw'okufa ajja kunnyamba ojja kunsanga olaba ne kati bwogenda mu ggulu awo Katonda alinawo ekifaananyi kyange mu luumu ye. Kati bwe tusoma Peter ekisooka essula ey'okutaano olunyiro lw'omunaana n'agamba nti mutamirukenga mutunulenga omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe nga mumanyi ng'ebibonoobono bye bituukira baganda bammwe abali mu nsi. Omulokole we naali mu kusanga challenge ezimbulamu nange zinsanga ne Musumba Saala ne Pastor Benihini ne Pastor Serwadda ne Musumba Asha. In fact mwenna abaagala okufuna advice ku marriage abagala counseling, masturbation, olina obuzibu, sexual sins, sexual immorality, obuseegu bukumalawo, oyagala kutta mukazi obikutta butomanyibwa, olina abalenzi bataano obuliddwako ne guga nti ono mutwalo 0753355542 okube okole booking Pastor Ashoje ate akuwe advice. Sekubwerere abantu mulina omuzo oyagala ojja onyumiza ebizibu bye bikutuuseko myaka 6 nga nze ntudde mpuliriza no ate data mumugula. Revelation n'agamba atya 12. Revelation agambye nti Revelation agambye wano nti nti nabo bamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe ne bataagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kyokka ate wano Exodus 13 akugamba okuva 13 ajja n'agamba wano okuva 13 olunyiriro lw'okumeka olw'17 basomera ebyawandiikibwa wano abalala bali ku TikTok bawemula. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu Katonda tabatwala mu kkubo ery'ensi ey'Abafirisuuti newankubadde nga lyali okumpi, kuba Katonda yayogera nti wozza abantu baleme okwejjusa bwe baleba b'okulwana baleme okudda e Misiri. Naye Katonda beetooza mu kkubo ery'eddungu mu mabbali g'ennyanja emyufu. Bwe tulokoka ne tunaaba omusaayi gwa Kristo, kubanga abooluganda abaasooka baawangula Setaani n'omusaayi gwa Yesu. Omusaayi kikulu nnyo era ffenna tulokoka tunaazibwa n'omusaayi, ekibi kyaffe ne kitwalibwa ne tutandika ekkubo ery'obujja. Naye mu lugendo olwo mulimu entalo. Kati abamu bwe mulaba entalo nga mudduka, kibi nnyo okulaba entalo n'odduka, kibi nnyo, it's so bad okulaba olutalo n'odduka. Nywera wenna omulokole aweddemu amaanyi, tokyagala kusoma Bayibuli, tokyagala kusaba, wakoowa okuwaayo, muganda wange okola bya bwereere, maaso ga Katonda tewali excuse, bajja kukuba emiggo gyabwe. Saddayo ku kyaki bw'oba otabuddwamu, noonya saba Mwoyo Mutukuvu akuwa ekkanisa endala, oba kwata ekyawandiikibwa osome. Ebintu bino mbibagamba everyday, abamu ne bavuma, abamu ne baseka. Mbabuulira waliyo emiggo egigenda okubalya. Nze nkomyawo.